Enkya ya leero kkooti ensukkulumu ezzeemu okulira omusango gw'ebyokulonda ogwatwalwayo eyakwatira ekibiina ki National Prison Party ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Robert Kasibante ng'awakanya akakiiko k'ebyokulonda okulangirira Yoweri Kaguta Museveni ng'omuwanguzi w'akalulu akaakubwa omwezi oguwedde. Mu kwemulugunya kwe, Kasibante yategeeza nga munnakibiina ki NRM Yoweri Kaguta Museveni bwe yavvoola amateeka g'ebyokulonda omuli okugulirira abalonzi, okukozesa ebintu bya gavumenti okunoonya akalulu n'ebirala. Kkooti eno ebadde ekubirizibwa abalamuzi 9 nga bakulembeddwa Ssaabalamuzi wa Uganda Flavian Nzeyija, Catherine Bamugemereire, Stephen Musota n'abalala nga bonna balamuzi ba kkooti ensukkulumu. Kasibante ng'ayita mu bannamateeka be asabye kkooti ebakkirize okubaako abamu ku bantu be basooya kajojijoji w'ebibuuzo. Mu bano kwe kuli ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama abeereko by'annyonnyola ku kyabaviirako obutagoberera amateeka g'ebyokulonda bwe gwatuuka ku nkozesa y'obuuma bu biometric voter verification kit obwalina okwekenneenya ebinkumu by'abalonzi kw'ossa n'entambuza y'ebyava mu kulonda. Mu kwewozaako kwabwe bagamba nti generally ebyuma byakola, kati twagala gyatunyonyole byakola ku percentage ki, byalemererwa okukola ku percentage ki. Kuno era kuliko n'okutegeka okulonda mu bifo ebitaalambikibwa kakiiko ka byakulonda. For example, bwe ziba zigamba nti polling stations zonna awagenda okubeera okulonda zirina okuteekebwa mu gazeti. Gazeti eyafuluma yali yamu Apple. Bafulumya polling stations 3.5. Okulonda kwaliwo ku polling stations 5. If we had some issues on the procedural aspects, we have nothing to do with the consideration of the chairman. Tulina abajulizi babiri, Electoral Commission ina abajulizi 8. President Museveni abajulizi 6 wa musanvu ekiti. Mu balala be baagala okusoya ebibuuzo ye mumyuka wa Ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuuzi. Era bagambye bajja muyita ajja kujja tewaliwo obuzibu, ekyo kyangu nnyo kuba nkakasa byonna ajja biddamu. Kuba tewaliwo kyetutamanyi, tewaliwo kyetukweka. Ssaabalamuzi Flavian Nzeyija abana bategeezezza nti kkooti bw'enakkiriza oludda oluwaabi okubaako be basoya ebibuuzo kijja kubaawo ku bbalaza ya Ssabbiiti ejja. In case we allow you to do any cross-examination, it will be done on Monday 9th of February. And if we allow it, then you will thereafter do submissions. So the petitioner's submissions, you will have 2 days. So the submissions should be in by 13th. Okusinziira ku Ssaabalamuzi Nzeyija ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno kkooti yakusalawo ddi lw'eneewa ensala yaayo ku musango guno.